Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa alaikum salam warahmatullahi wabarakatuh. Naam, tubaniriza ku episode yaffe endala ku Jamaldon Media. Amannya nze Kalubega Jamaldon, oyinza okunta Jamaldon. Nze omuweereza wa episode eno, program yeno ya Islamic Hour ku Jamaldon Media. Mwena abafunye obuzibu nsaba Allah abasaasire, abagondezeemu, abafiiriddwa nsaba Allah abantu bammwe abawejja n'abasonyiwa ebyabasobako, nammwe abafunye ebirungi nsaba Allah abateeremu baraka. Tuse ne Seeka waffe Sheikh Masimbi Muhammad, badde nsaba weeyanjulire ku basiraamu. Naam, alhamdulillah, thumma salatu wassalamu ala rasulillahi alkarim. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa alaikum salam warahmatullahi wabarakatuh. Amannya Muhammad Masimbi, omusomesa Sebo ku Max Zone Schools. Kyengera Nateete ne Katembe, ate nga n'amasomero amalala mwe tukwasagagiza insha Allah. Gwe naibu imam. Sekarafaati oyo gwe myuka. Naam. Okay, Seeka nga tunaba kugenda mu maaso tulinawo kuba naffe abateekamu alhamdulillah ku kasente nga bw'oli Masimbi bateekamu kaki kasimbi. Naam, An-Nur online classes bakwasaganya okusomesa abaana n'abasajja abakulu by the way ku WhatsApp in that mukwatagana gwe n'owereza by'anaaba akuyigiriza okusoma naawe naye n'akuddamu Sheikh anaaba kukwasaganyizza. Sekarafat y'omu ku ba admin ba group eyo era kyemanyi ali ku nkola y'omubaka sallallahu alaihi wasallam agamba talabul ilmi faridatan ala kulli muslim wal muslimati, kati ye asaasanya ki daawa. So mbadde nsaba enamba zijja bba nga ziyitakawo wansi, mujja bba muzigoberera musobole okubeera nga mukwatagana Sekarafat ne Sesanga Chicken President ayo Wandegeya ebamu kubateekawo nabo kasimbi bateeka bakwasaganya enkoko, ensiike, enfumbe, basaniya. Naam, bajja bba enamba nazo zijja bba nga ziyitawo wansi. Seeka bakola order, bakola gambye ne wabanga oliwa bakola dine in. Dine in yeyo bw'obanga ozze ng'oyagala kuliira awo ne delivery bw'obanga oli Kyengera kati nga Seeka nga atera okutuma ku bukokoko ne muleeterako bw'obanga oli oyo mubedde nga tangamba mubedde era ng'ojja mutuga ajja bba afuna byakuwasaganyiza. Saba Allah mugonza omutima. Allahumma amin. Akolereyo kaonda. Seeka tina program ey'olwaleero gye twagala okwogerako. Naam. Program yaffe yakwogera ku ngeri gy'osobola okulagira okuyisa empisa ennungi n'okuziyiza empisa embi. Kimanyi Seeka kiriko hadithi namba pale Seeka nsaba otandikira awo. Naam, alhamdulillah, thumma salatu wassalamu ala rasulillahi alkarim. Qala subhanahu wa ta'ala, ya ayyuhalladhina amanu kuntum khayra umma ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم في حديث أبو هريرة رضي الله عنه، إذا عظمت أمتي الدنيا نزعت منها هيبة الإسلام، وإذا تركت الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر حرمت بركة الوحي، وإذا تسبت أمتي سقطت من عين الله. Aya jensoso kusoma wagulwawo washitiba Allah subhanahu wa ta'ala ayita abakkiriza. Naam. Si basiraamu ayise bakkiriza. Waliwo enjawulo wakati w'omusiraamu n'omukkiriza. Sekumukkiriza omukkiriza tulina empagi zitulabira ku muntu. Naam. Abe tugamba nti obusiraamu bulina empagi obwazikola ki bwazibizimbibwako ng'emu kasiteegwa. Obukkiriza obusiraamu buba busalise. Kati obukkiriza nabwo bulina empagi kwe buzimbirwa.
Empaji esooka kukkiriza mu Allah subhanahu wa ta'ala. Naam. Empaji ey'okubiri bamalayika be. Empaji ey'okusatu wa kutubihi wa rusulihi wal yawmil akhir wa bil qadari khayrihi wa sharrihi min Allah ta'ala. Min Allah ta'ala. So kati oyo Allah gwayise ayina ebyo, akkiriza mu Allah, akkiririza mu bamalayika be, akkiririza mu bitabo bye, akkiririza mu babaka be, ku lunaku lw'enkomerero nti gyeruli nakola byakola ng'amanyi agenda sasulwa, then n'okukkiririza okugera kwa Allah ekirungi n'ekibi nti kive eri Allah subhanahu wa ta'ala. Kati oyo omuntu amaze okukakasa ebyo Allah gwayise n'amugamba kuntum khayra umma, mwe kibiina ekisinga okubeera ekirungi. Naam. Ukhrijat linnas, ekyagibwayo eri abantu, ekyaleetebwa eri abantu, nekiragibwa kati kino kyekibiina ekiragiddwa abantu abasigadde. Kaseka abalokole your business. I'm sorry to say that, but being a born again your business. Kuba ozaliddwa buto mu business enki empya. Omusiraamu kyekibiina Allah kyeyajjayo, era kikwewuunyisa nnyo okusanga Muhammad oba Ibrahim nga yeeyisa munneeyisa etali ya buntu. Kubanga yagibwayo eri ba Esther, eri ba Karibi, eri ba Joseph. Kyobalaba bwe tuba tutambula nga tuliko nga ffenna tuli basiraamu. Naam. Naye ng'omu ayambadde ekkanzu, bwe mba muyitawo awo ne babuuza baayo olabiddeko ku basajja abayise wano, gamba kubaddeko omusiraamu omu n'abasajja bameka? Bana. Ekyo kikakasa nti seeka kati nze ndi musajja oyambadde enkofiira. So oyambadde enkofiira ayina ekirevu mashallah. Nekikakasa nti obusiraamu ekibiina ekyagibwayo eri abakozi eki? Buli musiraamu yenna waali alabwa, kubanga Allah yamwogerako n'amugamba ali mu kibiina ekyagibwayo eri abantu. Nange baloseka yinza okugenda n'osanga omuntu nga talina nkofiira, talina kirevu, talina kanzu, naye mugamba ofaanana abasiraamu. Kiva ku ki? Anti omuntu yenna Allah akusaako nnuuru gy'okoma okubeera ng'oli muttaki gy'ali. Obusiraamu si kwambala. Era Allah si kyali ategeeza. Wabula obusiraamu Allah akusaako busa nnuuru n'obeera musiraamu. Olundi gw'osanga ng'afaanana obusiraamu naye nga si musiraamu. Wala omusajja akuze ekirevu byonna. Nze kati amutolera essala. Nalikaawo ensangi kate ntolera omusajja salaamu ng'alina ekirevu kikomeera. Naye ngenda okyetegereza nga mulimu obunzaali n'ennyanja. Nga waliraanye waliwo poko gy'oyiti. Nga mwava naye alina ekiti? Ekirevu. Ekitegeeza nti Allah kyatugamba nti ffe ekibiina ekirungi si kwambala na kukuza kirevu. Nedda yagamba ta'muruuna bil ma'ruf. Mulagire, tosobola kulagira kyotakola. Mulagire empisa ennungi. Wa yanhauna 'anil munkar. Era muziyize empisa embi. Kyannaku nnyo okusanga omusiraamu nga yego batenda empisa enki? Yagamba mu kuvuma bahajjati bangi. Bahajjati bali eyo ng'era bamanyi oyo agambye ani? Hajjati Hamida oyo awedde alaika tamumanyi. Agenda muwalabula bamuzze ewaabwe, bamunyumiza bunyumize. Naye nga musiraamu ayogera ekyo ye Catherine oba Joseph. Agambye ani? Hassani oyo awedde. Tebamugambako oyo tebamujooga, oyo tebamumanyiira. Oyo ajja ebigambo Sheikh ebiri ku basiraamu Allah atusaasire. Allah yatugamba ffe ekibiina ekirungi ekigiddwayo eri abantu abo. Ta'muruuna bil ma'rufi. Tulagire empisa nnungi. Sheikh tosobola kulagira mpisa nnungi nga gwekola mpisa mbi. Olagira kyokola. Ate bano abagamba tokola kyeŋŋamba, tokola kyenkola, nekola kyeŋŋambye. Taba musiraamu. Lwaki oyagala nkole kyotakola? Safi njoga twazisangawo seeri. Hadithi yagamba nti omuntu tagenda kukkiriza oba temugenda kubeera bakkiriza okutuusa nga mwagalanye. Ate kyeyagaliza munno soko kyeyagaliza ki? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bw'atyo bw'atugamba kyoyagaliza munno soko kyagaliza omutima gwo. Lwaki oŋŋamba okusaddaaka nga gwe tosaddaaka? Soka weeyagalize. Jabuuza abayimaamu
Baimam basadaka bananga muweyo zera bananga muweyo Islam kono gwe guba munsawo anti yeye ateeka muzize n'agattako ate najjako omutemwago Allahu ya'lam kakati sebo hadithi ya mbaka Muhammad sallallahu alaihi wasallam ajezizakao bwana aya eyo yagamba ati idha adhamat ummati dunya duz'at minha haibatul islam ati kitujjiza ddala ku kiri ekyokulagira empisa ennungi yenna agenda okukulembeza eduniya nga ye first priority ye Allah yagambye nabbi sallallahu alaihi wasallam agambye Allah agenda mujjamu ekitiibwa n'obuzito ky'obusiraamu biki ebikola eduniya seeka biki ebimalamu abantu ku duniya Allah yabyogerako mu Qur'an yagamba nti almari walbanuna zinatil hayati dunya ebyebyo ebisinza okuleeta ettabu emali nakise mari walbanuna baana bakyala baami ebisinza tuleetera era omuntu agwebwako ensonyi n'alemwa yo okukola empisa ennungi olw'emmaali nagwebwako ensonyi n'alemwa okukola empisa ennungi oba n'anyigiriza omulala ku lw'omwana oba omukyala n'alyazaamaanya ku lwabo naye ekigambo nabbi kye yazzaako yagamba idha adhamat ummati dunya nuz'at minha haibatul islam wa idha taraktu al-amru bil ma'ruf wan nahya 'anil munkar bwe banaatalaka tetumanyi kutalaka bakyala n'abaami naye yakozesa ekigambo taraka bwe banaatalaka okulagira empisa ennungi oba bwe banaalika okulagira empisa ennungi n'okuziyiza empisa embi Allahu akbar fa idha taraktu al-amru bil ma'ruf wan nahyi 'anil munkar hurimat barakatul wahyi Allah agenda tujja mu baraka ziri mu bubaka manche kitegeeza nze Muhammad si kyalina bubaka bugenda kunzikako kujja kunga guseba osuubirayo bwa nabbi edda seeka nabbi Musa yaseefa kale kitegeeza nti obubaka baraka zonna ezagira mbaka bwa nabbi sallallahu alaihi wasallam tugenda zikola ki tugenda zifiira bagamba nti bw'osoma suratu Waqi'a Allah akutaasa obwavu tuzisoma ku makya mu ttuntu n'ekawungeezi obwavu bwe businga mu nsawo zaffe bwe businga mu bulamu bwaffe naye omwana Seekula agenda n'agamba nabbi yagamba bwe tusaba Allah ajja twanukula oli n'agenda n'agamba nsaala okuva ku makya sala eswala zange ttaano Allah n'atugamba bw'ozuukuka ekiro Allah abeera ku ggulu eriki erisooka nga yanukula edduwa zaffe oli n'agamba nga nkyali mwavu kati obuzibu obwo bwonna era hadith ya maama waffe Aisha radiyallahu anha agamba nti lunaku lumu dakhala alayya nabbi sallallahu alaihi wasallam yayingira we nali yali mukyala wa nabbi yayingira we nali nabbi sallallahu alaihi wasallam naye agamba nalabira ku kyenyi kye ankade hadara shay'in waliwo ekijje waliwo obubaka obumuseeko fatawabba'u n'afuna wudu wama kallama ahadan talina n'omu gwe yayogera naye nabbi sallallahu alaihi wasallam Aisha tumiza n'agamba nti nagenda ne neesigama ku kisenge ky'omuzikiti ashtami'u ma yaqulu sobola okuwulira ki kyagenda okugamba abantu bano azee wange ayingidde buyingizi afunye wudu n'abafeesi ekyusa n'ayingira buyingizi mu muzikiti agamba nti n'alinnya mimbali fahamida Allahu subhanahu wa ta'ala wa athna alayha n'abeera nga atendereza Allah n'okumusuuta oluvannyuma n'abagamba nti ya ayyuha nnaasu abange mmwe abantu inna Allaha yaqulu lakum mazima Allah subhanahu wa ta'ala wawaggulu ayogedde gye muli nayogera ebigambo byaga n'agamba nti murru bil ma'ruf wanhaw 'anil munkar mulagira empisa ennungi muzize n'empisa embi bifo nga bino ebintu wamanga tebinnabatuukako yagamba bifo nga temunnatuuka kaseera ka kunkoowoola nga sibaddamu kyekyo kyolaba omusiraamu n'asaala subuhi n'asaala buhuri
nasala asiri magharibi neisha na neiba we tasala nezi qabliya ne baadiya zonna nazisala naye Allah amuletera adhabu ezo lwansonga neiba we tasala kyokka kimulemye okumukwasaganya akoleki asali. Ekyokubiri n'agamba nti mugenda tuuka akaseera k'okunsaba nga sibawa ebyo bye munsabye. Olabye situbiragasha era atagala kuvuga ku mmoroka seka njegombera ddala naddala erenjirova tosaba nsabira ddala. Lwaki Allah tannaba kutuwa? Allah bw'abassa adhabu tagissa ku muntu omu, agissa ku beetoolodde. Kyokka bw'abassa ekirungi nga kyange Muhammad akireetera nze nzekka Jamalu tokigabana. Ne bw'abassa adhabu ng'agissa ku lwange naawe Jamalu ogenda kugabanako. Nabbi sallallahu alaihi wasallam yatugamba tabeera musajja ng'akola ebyonoono mu society oba mu bantu abamwetoolodde nga basobola omugambako ne batamugambako illa Allah abassaako adhabu nga bakyalina ku nsi nga tebannafa. Kati wawe tuli juzi nabadde nva mu kibuga awo nga nyambadde kanzu yange n'enkofiira bulungi, malaya nampita, malaya nakuba engalo bw'asiiya nekolera gyange kiva ku kino tulemedde okulagira empisa ennungi n'okuziyiza empisa embi. Allah n'atugyamu n'ebitiibwa byaffe eby'obusiraamu. Malaya waayitira omuntu ayambadde ekkanzu n'enkofiira ng'omanya waliwo abatera ozambala ne bakola ki ne bayitayo salamu alaikum salaam. Kati mu mbeera bwezo nina omulenzi omu namuwulira ayogera awo ekigambo nagamba nze bwe mba ngenze nateeta okugula waliwo hajati musiraamu nayogera waliwo hajati ayambala bulungi alina ne swigida gwengula because yo musiraamu. Abo baki si basiraamu? Obuzibu buvuddewa ekyalagira mpisa ki nungi n'okuziyiza empisa embi. Ebizibu ne bijja muki mu nsi. Ekisembayo Nabbi sallallahu alaihi wasallam kyeyagamba basahaba yabagamba nti Allah agambye mugenda tuuka akaseera k'okunkowola bataasa ku balabe bammwe basikyabakola ki basikyabatasa. Yezo ensonga ssatu nga bw'oziwulidde Allah azireese ng'azitadde ku kintu eki kulagira mpisa nnungi nakuziyiza mpisa mbi. Ekisooka tugenda kumusaba nga tatuwa bye tumusabye. Ekyokubiri tugenda kumukoowoola nga tatwanukula. N'ekisembayo kye yagamba mugenda kunsaba okubataasa ku balabe bammwe nga sibataasa. Mama Aisha agamba fama zaada alayhinna hatta nazala, tiyayongerako kigambo kyonna okutuusa lwe yava ku mimba era atuula wansi. Olw'ensonga enkulu ezaali mu bubaka obwo. Kati olwaleero munaaye weetunuulire nange neetunuulire gwe atulaba. Empisa zo n'endagira gy'olagiramu abantu okweyisa obulungi kigenda kuleetera mitawaana. Nabbi sallallahu alaihi wasallam agamba omuntu omu neyibba okuleka esswala emu Allah assa adhabu ku nju ana ezimuli ku ddyo ana ezimuli mu maaso ku kkono n'emabega. So which means kitukakatako okulagira abatuliraanye abatwetoolodde okujja okusaala nga bye bimu ku bisookerwako. Kubanga Allah yagamba inna salata tanha anil fahshai wal munkar. Awo muwadde nur buli lwajja n'asala Allah agenda mutaasisa n'esswala ye ebyonoono n'ebitama mu ddiini. Kati gwe bw'otamutaasa bw'otamuyita kujja kusaala Allah naawe akussaako adhabu. Onzijukiza kisswa waliwo omulembe ogumu Allah yasindika malayika okujja okukola ki okuzikiriza. Malayika olwajja n'esanga omusajja ng'ali mu kutendereza Allah n'addayo waggulu. Malayika n'agamba Allah n'amugamba bonna boŋŋambye okuzikiriza naye nsanzeeko omuddu wo omu ng'ali mu kutendereza. N'amugamba oyo gwennyini gw'oba osookerako kubanga teyakola buvunaanyizibwa
kulagira balala oba kugamba balala kola ki kumutembereza na kutereza n'ensa zaabwe. Obwo buzibu olwaleero bwe tulina. Ekigambo Nabbi sallallahu alaihi wasallam kyasemberayo mu ile hadithi gye tubadde tusoma waggulu. Yagamba wa idha taraktu al-amru bil ma'ruf wa nahyi 'anil munkar hurimat barakata al-wahyi. N'amaliriza nga gamba wa idha tasabbat ummati saqatat min aydillah. Abantu b'ekibiina kya Muhammad bwe banaayombagana bagenda kuva mu kusasulwa kwa Allah. Ate olwaleero bwe tuyombaganye Allah n'atujja mu kuki bashekhe basanga bayisiŋŋanya ebinene. Allah n'atujja mu kusaasira kwe bye bizibu by'olaba. Waliwo Seeka Wawali Imam Arafat Seeka ugamba banna naye Seeka abantu tubategeeze biki omuntu byabatandikirako okusobola okuyisa omuntu obulungi, okusobola okuyita omuntu obulungi byoba otandikirako. Ekisookera ddala Nabi sallallahu alaihi wasallam atumiza mu hadithi n'agamba man yuraa minkum munkaran, omu mu babeera nga alina ekintu ky'alabye ekitali kirungi falyughayyirhu biyadihi, akigyewo n'omukono gwe. Oba osobola okukigyawo n'omukono gwo kyekisinga obuki obulungi. Tugeze ensanza amaggwa mu kkubo kagyewo n'omukono gwe. Oba ekiyinja kigenda kukolobola oba omusumaali gugenda kufumita emmoroka kigyewo. So nga ate singa swagenda muzikira bannange ate munnange wali nasanzeewo ki amaggwa mu kkubo naye mukagyewo. N'agamba ekyokubiri faman lam yastati'u, bw'olaba tokisobola kukigyawo na mukono gwo fabilisaani, kyogereko oba kigyawo n'olulimi lwo. Bwe bano baseeka b'owulira nga batugamba mu muzikiti tugamba ekintu kye kimu ku subuhi zuhuri ne ku asiri magaribi ne isha, oyo ngero kitegeeza nze bukyanganzalwe batugamba ku saa. Naye ekigambo ekyasembayo olwaleero ndowooza ffe awo twava nawo tetukyakikozesa. Yagamba faman lam yastati'u, oba tosobola kukyogerako fabiqalbi, kitamwe. Seeka nsobola kitamwa naye olwaleero tutamwa. Nkwasinaalyo Seeka juzi bannamawulire babakubye nga bagenda ewa Kyagulanyi tokyogerako bajja gamba oli weeno, nokyogerako bajja gamba oli weeno, so ngamba waki okubeera safe. Naye ekyo kibi ki? Ekyo kibi ekyo kitamwa okkuba abantu. Obalyawo waliwo ensonga kuba nawulirako nga babalabula. Kati gwe mulimu gwabwe. Saba Allah bateremu baraka abasaasire kubanga ng'abadde bagenda kukwata irimu ya Allah tandigambye naye bino byansi Seeka byansi. Era akkiriza mpiseewo obubaka bwange eri abavubuka bajja kusibira bwereere muganda wange. Famire yeeboneebone maama wakaabe waliwo abaliira ku mugongo gwo. Eky'omukisa omulungi nti batulabula. Waliwo Allah bayisirizaako. Batulabula. Bagamba mbeegayiridde temugenda wano, gwe bonna agendayo emboko n'ekulya baba bakoze ki? Nabbi sallallahu alaihi wasallam atugamba omuntu asonyiibwa mu mbeera ssatu. Allah akusonyiwa singa oba okoze ekintu nga tomanyi. Kati ogenze bakkubye emboko ng'oledde omanyi ogenda zikola ki? Kuzifuna. Leero mbadde ku social media okwo nisanka akantu akagamba okusigala ewaka kw'abakyala. Kaakati abaami batandise simanya kwezanya mu temporani, beegoba n'abasojja, beegoba n'amagye. Sekuyingira struggle y'abasajja. So inshallah Sheikh mbeera bwetyo ekisooka okulagira empisa ennungi gwe kennyini olina okuba ng'ozirina. Gwe kennyini olina okubeera ekyokulabirako. Omusajja Sheikh Kibanga Ibrahim Kibanga wekawempe alina ekigambo ky'atera okukozesa. Nagamba ebbanga lyo n'amala nga weetwala ng'oli wa wansi togenda kulaga mpisa mbi eri basigadde. Kwegamba nga teweekuluntaza. Buli lw'oneekuluntaza
ntawaana kijja kuleetera okugamba gutosobola kunsoka naawe okulayiniya mmere nga tugenze gutosobola kunsoba ku kino because weeraba ng'omuntu owa waggulu. Omusajja omu yatuwadde ahawaari Sheikh Arafat babadde mu umra Imam Arafat n'atuwa hawaari ku Sheikh omu sekasooka omwedduwa omusajja agendeko kuhijja saba Allah mutwale ate nafe atutwale so Allah nati munaye tomanyisanga Allah yamususiza omuntu bwakusookayo mwagalize mwagalize kyeweeyagaliza ate naye nanjagaliza nnyo kuba bwe yatuukayo n'akolayo tawaafu sebo omulundi ku lwange ng'avudde nayo saba Allah amuzzeeyo atuzzeeyo babiri inshallah. Sekanze yanvaamu teyakiŋŋamba Alaika tewa mwalativu namugamba sewo bwatuuka yakoleka vidiyo niyega kaka vidiyo yakankolera naŋŋamba sewo musiramu waŋŋambye kukuba ebifaananyi naye nkwatidde vidiyo namba betanza kubanga teyakusamuddwa kuba yasamuddwa abasiraamu n'abakkiriza ate nze ndi wakuddyo nze atera nnyo kiŋŋamba simanyi naye yaŋŋamba Jamaldin oli musajja wange wakuddyo sinza mulimbisa ddi ayina emeka kuba naye nga ŋŋamba kyekimu. Salamu alaikum. Kakati ensokera ddala nti tosobola kulagira mpisa nnungi nga gwe tozikola ki nga tozikola. Ekyokubiri kugamba olina okukola ekintu ekikufaanana gwe wennyini gwolina okubeera mira y'oli ng'omusiraamu agamba yakulabirako wallahi njagala mbeere nga Seeka Arafat nambe nga Seeka Masimbi. Omusajja omu yabuuza omusajja ekibuuzo n'amubuuza kwalitizi z'omuntu ateekeddwa okuba mukwano gwo. Yamugamba nti ekisookera ddala buli lw'omulabako ng'akujjukiza Allah. Kati gwe beera omuntu alagira empisa ennungi buli akulabako omujjukiza Allah. Ekyokubiri bwe tuba tulagira empisa ennungi tulina kusookera ku bano basiraamu bannaffe abatwetoolodde famire betutwala nabo muzikiti tosobola kuŋŋamba kugenda kuziiza bantu bwenzi ate ng'omwana we wakaya. Olwaleero obuzibu bwe tulina obuli mu umma osanga aba hafidhul Qur'an nga be bakyasinza empisa embi twamuyina kusomero bulikira bulungi tubalabyeko ayina Qur'an yajja na Nabbi sallallahu alaihi wasallam naye nga Nabbi yagamba sahaba yagamba naha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam anil qaza'i yaziiza Nabbi kusala enviiri ezitenkana hafidhul Qur'an nga gisoma neewooma nga bano nto bano nga nki temuli value. So which means seka kyogezaako tugamba gwe ng'omuntu olina obba ng'olabika eddiini okusinga okugyeyogererako. Eddiini si yakwogerera nze ndi musiraamu ebyabalokole juzi n'ademba mu kibuga ekiro omusajja namusanzaawo twamusanzaawo mmengo mukatukutte naye nga ye yeeyogerako nti nze ndi muki sekosobola osanga omuntu wali n'omusanga n'omu obulokole bwe ne bumweragako atali mu kubuulira njiri bameka abasiraamu b'oyitakaawo n'omukakasako nti oyo musiraamu sigida kati enkanzu enkofiira eddiini yeeyogerera ku muntu so si gwe kubeera eri gwe oyagala eddiini gwe aba agyogerera ku gwe tize ndi musiraamu ndi munnaddiini hawu kyekigambo omusajja omu kye yayogera nagamba nti ekyokubeera omulongoofu si gwe alina okukikola ki okukyeyogererako nze ndi musalafu otya omaze ebbanga ki nga gwe nnabbi oba ng'oli malayika kakasa nti gweoli mulongoofu kuyinza obbeera wano ng'otulaga kirala ng'emabega oli kirala ddala nnyo abasajja abazikiri omusajja ayogera ekigambo nagamba nti abasajja bwe muyita abazikiri bo si be beeyita mwaba bakola ki faaba bayita so nabo ekityo ekyengera si muntu kukyeyogerako bakimutendako butenzi kati eddiini kyengera mu byengera ebiva ewa Allah so eddiini erina kweyogererako so si gwe kugyogererako. Abatulaba abalungi njagala kwongera okubajjukiza An-Nur online classes abasajja abo be bamu kubakwasaganya ilimu ku internet WhatsApp sinaseka mune ku YouTube
WhatsApp naki nkuulira sente yogera TikTok osogenda ku TikTok no searching An-Noor online classes na msekera kwa tugenda kukola video eddako ajabba we numbers nenga ne wali oyinza jabba zitawo inshallah taala bijabba byongera okubeera obulungi seka okyatwongera irimu oba tuli kumpi kumaliriza sebonoza tuli kumpi kumaliriza binamla ekyokulala nti butya bwe tulina okukowoola abantu abasigadde okukola empisa ennungi abatali basiraamu ekisooka tugambye tulina kusooka kukola ku basiraamu bannaffe bennyini ogendagenda otya okukola ku Joseph bayibuli akyanyomenge ng'akyamulabako ogenda mukkiriza otya alina ekikolo kitereere ekikolo bwe kitereera ne waggulu wakola ki bali abatali basiraamu batabi kati ono asangiddwa nga musiraamu gw'olina okutandikirako kuba kyekikolo bwe kikala sigadde byonna biba bikoze ki so mu kulagira empisa ennungi ekisooka twetaagisa hikima amagezi si kuva eri kuboggola buboggozi agwe Jamalu lwaki okola ekyo kyusaamu ekyo kibi nedda mulage bulungi obuli mu kukola gwe kyokola aba kyoyagala omulage obubi obuli mu kukola ekyo kyakola ki kye kyakola seka nasomako mu bitabo ebagamba kasitoba ng'otambulira ku kkubo aziro ngaazo otambulira ku kkubo kikkakatako okuziiza empisa embi n'okulagira okukola empisa ennungi anti Allah teeka lya Allah yagamba nti kuntum khayra umma ukhrijat linnas kyagibwayo eri abasigadde ku nguudo mu butale wa basahaba abatambuzanga eddiini bagendanga mu butale mu nguudo aba bategeeza la ilaha illallah mu kulagira empisa ennungi buli wooba oli wonna lagira empisa eki ennungi naye nga ekisookera ddala birina kubeeranga nga bumaliriza nga buwunzika naam inshallah mukunzika kwange saba okkiriza inshallah ntumireko obutumizi n'okwebaza Sheikh Arafat oyo director programs manager imaamu executive director yomu kwateekamu ensimbi buli kimu kyonna ijje alhamdulillah nsaba Allah amutwangalize Allah bwakusitula eddaala kikwanguyizaako okukola eddiini ejjo nina meeting mwe nabadde naye nina ekigambo kye nayogeddeko mu dduwa yange Allah tusaasire otuwonye obwavu kubanga obwavu omuntu omwavu tasobola kukola ddiini yadde kati Sheikh Arafat mu kukola eddiini Allah kumusitula madaala ate Allah yagamba fadhikuruni adhkurukum washkuruni munzijukire jabbajjukire era mbagabirire amalina okusanga se bunampayo ekyebi gozokka nze ntwalako ewajjati falida walimu ku mbuzi ne bantemera ku bifi inshallah mwongere ya rabbi ate amusiime baba takusiimye Allah teri agenda kusiima ate Allah bwakusiima ebisigadde byonna bikola ki bikwanguyira ekyokubiri seka kwewaayo bwewi kusomesa omuntu Allah tasobola kusiima abantu batakusiima ekyokubiri kyakwewaayo bwewi Sheikh okusomesa abantu abakulu kye kibiina kyalina An-Noor sooka ojjukibira kwewaayo bwewi Sheikh nga Sheikh Arafat tanaba nga yakatandika ekiki nagezaako nange otandika naye nfuna abayizi balinga bataano naye ng'okusomesa omuntu omukulu Sheikh olina okuba omugumiikiriza ekisusse balina ebizibu byabwe kaakati okusanga omuwalimu asomesa omuntu omukulu ate nga omulaba ndowooza juzi twabadde tukeberawo ku ranks ng'akwata kyakubiri si bwe kyabadde akwata kyakubiri Sheikh mu Uganda yonna okuba ngakwata kyakubiri mu kusomesa abantu abakulu ng'ate online ate nga tolina linnya liryawo just olinda gwe ng'omuntu okusomesa abantu abakulu kinyuma nnyo nga bwe tutudde wano ng'emikeeka giri awo batudde obasomesa swala naye okubasomesa ya saluna nga yakaluba enimiro kawagitakaau seka bintu bizibu nnyo n'ekiro nkya byonna akwasaganya omu ku omu
ingati gwe tomanya bunafu bwange tomanya bunafu bw'oli kye kirungi kya bino gwakwasaganyanga gwe ng'omuntu. Namukwano gwange omu yangambye ekigambo yangamba Seeka nina guruupu mwe tusomera naye Seeka mukambwe oli yagenda n'akola ensobi n'agamba tulabye n'abasoga mu guruupu tulabye n'abasoga mu guruupu eno. Imagine nga mulimu abasoga ate ababisoma obulungi. So kwegamba abantu abakulu kikwetaagisa okuba ng'oli mugumiikiriza. Era yangambye Seeka sisobola kuddamu kusomera mu guruupu lwakwogera ku basoga. Seeka abasoga abantu bakitiibwa. Sala mpo omukyala nga musoga. Iye Seeka alhamdulillah. Nze inshallah omwezi ogujja inshallah tugenda ku ne Seeka Arafat twaza kola program inshallah. Gola kuba ebibyo ndaba bulabye gundi ontera bitezi mitimbagano ng'ondyako mmere. Gwe gutofaayo Seeka Arafat ajja bakugamba inshallah. Seeka nsaba tumalirize abantu bawubaka obusemba tulabe ekiddako inshallah taala. Obaka obusemba inshallah okusookera ddala ssebo nsaba okkirize biseewo akantu kano bannabukoma nsimbi omanyi oliwe bukoma nsimbi ng'ennaku z'omwezi 21 tuli ffenna inshallah ku ssomero eriyitibwa Aman Swal Quran and Primary School bukoma nsimbi awo tulinayo darasa tulinayo Sheikh Kiti inshallah Sheikh Hamza Bukhari tuli nabo biidhinillah tubeeyo tusome ku ddiini yaffe biidhinillah. Ekyokubiri nkubiriza abantu nakuzomwezi mekase 22 nkubiriza abantu banayo okusoma eddiini. Obutasoma ddiini Sheikh bwe butuleetedde obuzibu. Gwe n'owulira Seekawo kyayogedde n'owulira ekya Seeka omulala ne bikugatta ne mukoonagana. Naye bw'oba nga weesomedde ku ddiini Anuuru bingi bye tusomesezaamu ssebo nange olumu nsomesaamu misomo gyange ne bagissaayo. Naye bw'oba nga weesomedde ku ddiini wallahi bikwanguyira gwe wennyini weesunsulira. Nalina Seeka Arafat oyo era nga tulina kye tukkaanyaako nange nasooka butakkaanya na Sheikh Dr. Hafidh Walusimbi. Seeka Arafat ye yantuuza n'annyinyonnyola nange ngendo byenoonyerezaako nga nina kukkaanya naye. So okwesomera ku ddiini kikulu kigenda kukujja mu bubenje bungi. Ate esomedde ku ddiini olwaliro tulina abaseeka bangi nga bayisaawo byabwe bibakola ki byebaagala nga banna bizinesi. Naye oba weesomedde ku ddiini ebisigadde byonna bigenda kwanguyira lwa nsonga Seeka bw'ayogera kino gwe kennyini ogenda kyekolerako save okitegeere. Ekyokubiri tusomese abaana baffe eddiini tubateeke mu masomero agalimu eddiini. Enkya kye kitangaala ky'enkya nga balina eddiini. Abatalina ddiini tewali mulamwa kubanga bino eby'edduniya bya kaseera buseera. Ate gwe bw'olowooza okukolerera edduniya Allah yagamba ku dduniya mataa'u ila al-akhira kikozesebwa ku nkomerero oba ku bulamu obwakhira. So sobola kusingako awo insha Allah nzikiriza ntumire okusookera ddala Sheikh Arafat mukwano gwaffe Seeka waffe Amiru Saabu Sheikh nyandera video ya Rabbi si mukwano gwo mukwano gwaffe naye era okuba tutwamanyira lya Amiru Saabu saba Allah amutuwangaliza biidhinillah ne mukama wange wabakama bange ku Maximum Schools sebo nsaba okkirize abazadde baffe batumireko ate batuwa abaana sebo tulina kalikyogala nga 18 ku theatre La Bonita. Sisobola kusingako awo insha Allah okujjako okutumira ku maama abooluganda ne Masimbi family yonna saba Allah abeere nga atugabirira. Nalaba Hajat Baseeka tewerabye ekigambo kimu kyokka An-Nur online classes. Wa hadha assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.